Ng'ebula sabiiti emu yokka Nakinku muzannyo gw'ebikonde Catherine Nanziri ayingira emiguwa ng'attunka ne Sandra Muhammad okuva mu ggwanga lya Tanzania. Ono ali mu kutendekebwa okwakaasa mmeeme nga yeetegekera olulwana luno. Luno lugenda kubeera lulwana lwa Catherine Nanziri olw'okubiri ng'azannya ebikonde by'ensimbi, ng'olwasooka yakuba Husna Zamba nga naye yali munnansi wa Tanzania. Nanziri agamba amaze akabanga akawerako ng'atendekebwa era ng'asuubiza bannayuganda omuzannyo omunyuvu. Oli Omutanzania baba teyasiima kyeka asindise ne munnajja alozeeko ku kiki yalaba. Ekirungi ansingako obweru kati abantu abeeru twelinako kirabika obutali bumativu kuba bayinza obba bansingako kuba nti olususu lutanga era abasinga bamutakyayika mudinka kuye okusinga nzira nti nno mweru naye ng'ennaku z'omwezi 24 bannayuganda mwenna gye muli mujje muwagire omwana owammwe Nanziri ow'ewaka kuba luna lugenda balutalo lw'amawanga Tanzania ne Uganda. Omuzannyo omulala agenda okubeera mu nsiike ye Stanley Mugerwa ng'ono agenda kubbinkana ne Mutono Regan mu buzito obwa super welterweight. Ono gwe tusanze ng'atendekebwa agamba nti yeetegese bulungi era ng'asuubira okuwangula olulwana luno. Badde amasipayi batana abalungi, bakocha abalungi, badde ndya bulungi era nfunye obudde obumala okweteekateeka. So nsuubiza munnayuganda yenna ayagala oteekamu ssente ze okujja okulaba ebikonde tolwawo tiketi weziri nnyingi nnyo. Sasula busasuzi ojja olabe knockout esinga mu round ey'okubiri. Olulwana luno lutegekeddwa aba A&B promotion era nga lugenda kuzannyibwa ku PT Sebulenga nga 24 omwezi guno. Chris Kasaga ne Waswa James, BBS Telefina. Kale mawulire Gambuuze ekitundu eky'ebyemizannyo kye kigawunse naye nga sinnagenda nkujjukiza